Clever Mugabe. Video eno ani agikutte. Haiste yakoze video eno. Haiste yakoze video eno. Tetwagala kudamukolera video zaffe mu kyalo. Twagala tukolereko mu city wakati. Kati yakoze video yaffe bamuyita Mr. Morgan okuva mu company ya High City. Okay. Yeah, musajja yesu wano ready cameras tutunamu. Tubadde nga tuzinoonya naye endoza guno session ya music ene ekomawo. Naye jja kubeera red. Video concept twalabye ebintu omukyala yabadde omu ng'ate mumuyimbira. Omukyala w'okubiri alamba okubeera mu video yalazeewa. Omukyala ow'okubiri tyakutte mateeka na biragiro. Omukyala ow'okubiri bamuteekamu n'atajja kumaliriza paati ze. Kigamba kuba nti muwala we yali alabika yatuuka ekiseera za nantyamu kola nange wensuubira naye nga promoter editor mu bifaananyi agambye katukozesa oli kubanga oli akyabulamu okubeera active mu video. Era bwenva wano mmanyi ngenda kuddayo waka kulaba miwunyo kumbuza lwaki siri mu video. So for the best yensonga kitaliimu naye nga tujja kukola oluyimba naye mwalira nga bwe mumuwulira. Olunaku lwaleero video eyo mwagimugyemu? Taliimu. Talimu sife twamugyemu Tracy naye editor yamugyemu olw'okuba nti ebikolwa byaddakola nga tebitambula bulungi ayagalamu obumanyirivu ayagala nnyo naye obumanyirivu nga bumubulamu so batademu Vixen omulala naye nga nze bakita nkugamba tojjaako kigere you never know if God wishes tujja kukola ekintu kyaffe naawe. Okay, nkwaniriza omulabi waffe omulungi ali ku Munyenye Gwanga Star TV program kiguna kosana kanyumiro kenkola video ali ku YouTube channel tubatutambula mpola amanya babita I Makai King of Night CEO RP Promotion Rupi Star TV ne Metro FM tubanga twali nyimbe sinzo kocha wali ku kinaka tonje na Metro FM leno ku Munyenye Gwanga onaku lwa mukaka tuchaza battu mfuna bayimbi abenjawulo so onaku lwa since is a video premiere oba video press conference. Yes, tuli kuya kumbere ugamba nti kintu kyakabi kyanjawulo twabaleta studio session mama na mulenzi Clever je omugave nga ine mwana mulenzi abanyigidwa nga Power King. Hello. So Clever wanji mubuze kubajiriko tandike side tandikire eno je obulamu bulungi nnyo. Tunula butunuzi wale abantu babuze ko nene abali ku otaka mu kutoti abasi stade kisika bulungi Star TV. Abali ku Star TV mbabuzaako yonna gye muli amanya Power Kid Yugi alankinze leero video ne Clever je video premiere mu premiere nze Clever kitambula kya tekitambulako bulungi kasokedde nga kuba music kubanga video zaffe mbadde nga nzikola nga temulaba premiering neemu naye eno gye musoose okulabako so nange gye nsoose okulabako premiering kasokedde nga nkola nnyimba si premiering is the first okubanga premiering video ya Power Kid eno. So tutunulye Clever je gwe ng'omuntu akayimba kano birungo ki ebikataddemu okuba nti olunaku lwaleero muyise n'abantu ne bakuŋŋaana? Ekikasinga okukabeeramu ye vibe ekalimu ye vibe ekalimu kayinza tekayigiriza nnyo tekakola kinaye ate nga vibe ekalimu ye kasinga okukayitira abantu okukawulira n'okukalaba. So akayimba akayise batya Power Kid? Akayimba bakayita Nsabukudde by Power Kid featuring Clever J. Ani a featuring? Nze featuring. Nze featuring. Power Kid. Obulamu gamba ki? Obulamu si bubi. Lwaki Clever J mbayimbi bonna? Omuntu alaba share no ba interview lwaki Clever J mbayimbi bonna? Ye yazokola nange. Lwaki gwalonzeeyo? Katonda ye yasazeewo. Naye gwalonzeeyo n'osaba. Katonda ye yanondeddewo so sinze yalonzeewo. Katonda ye yalonzeewo. So akayimba gwe yawandise Clever yawandise? Nawandise ne Clever nawandika. Nateekamu. Studio ki yakoze audio? Bagita Redemption. Muganda wange. Clever Mugabe. Video eno ani agikutte? Haiste yakoze video eno. Haiste yakoze video eno. Tetwagala kudamukolera video zaffe mu kyalo. Twagala tukolereko mu city wakati. Kati yakoze video yaffe bamuyita Mr. Morgan okuva mu company ya High City. Musajja yesu wano ready cameras tutunamu. Tubadde nga tuzinoonya naye endoza guno session ya music ene ekomawo naye jja kubeera red. Video concept twalabye ebintu omukyala yabadde omu ng'ate mumuyimbira. Omukyala w'okubiri alamba okubeera mu video yalazeewa. Omukyala ow'okubiri tyakutte mateeka na biragiro. Omukyala ow'okubiri bamuteekamu n'atajja kumaliriza
paati ze kigamba kuba nti muwala we yali alabika yatuuka ekiseera za nantyamu kola nange wensuubira naye nga promoter editor mu bifaananyi agambye katukozesa oli kubanga oli akyabulamu okubeera active mu video era bwenva wano mmanyi ngenda kuddayo waka kulaba miwunyo bumuza lwaki siri mu video so for the best ensonga kitaliimu naye nga tujja kukola oluyimba nga naye mwali era nga bwe mumuwulira olunaku lwaleero video eyo mwagimugyemu taliimu sife twamugyemu Tracy naye editor yamugyemu olw'okuba nti ebikolwa byadde akola nga tebitambula bulungi ayagalamu obumanyirivu ayagala nnyo naye obumanyirivu nga bumubulamu so batademu Vixen omulala naye nga nze bakita nkugamba tojjaako kigere you never know if God wishes tujja kukola ekintu kyaffe naawe Power Kid omuntu wakulaba oyine oluyimba lwa Clever J oluyimba lulungi lw'amaanyi ate ekiddako okuva eri Power Kid ekiddako ngenda fulumya oluyimba nga lwa gospel era munaka ezitali zawala walokose nalokose so oyimba gospel kati simba gospel eka ndapinga ate nenyimba ne gospel abantu bakufaananyiza nnyo omuyimbi abaana abamu ku bayimbi abato abazenga kapiripiti omufaanano oba yakufaanana oba temufaanagana olaba tufaanagana mu maloboozi simanyi kubanze mpulira njogera byange ne kapiripiti mpulira ayogera byo bamwe kyemuwulira bafaanagana emikono n'omutwe n'amaaso n'ennyindo naye eddoboozi baawukana kiremba tutunulire mulajja kwewuunya owadde mwana mulenzi ono Power Kid Dr. Jose Chameleone Palaso byagaana okuba wakolabo kiki ate nga mwali muzzeewo lumu mukwataganye Yesu yagaana so lwe mwali mukoze mwaluleka mu studio twaluleka era nakati lukyaliyo ntyana okuddamu oddusaba kuba kati ensi eddukira ku speed so kati kino kyekiriwo nsabukudde project mu baana lwaki munyimba tomuwadde ku ziri ez'emabega nosalawo mukole luyimba lupya omwana ono gw'omulabira wano naye alina vibe mu kuwandiika ennyimba ze ne mu kupafominga na muki gwe nga bw'olaba Clever J mu bulalu bwe ku stage ne mu music we bisanzeko mwono omwana togenda muwandiikira namubuuza oba alinayo ennyimira nandaga olimba lwa gospel yawandiise naye was so sad kuba yalwandise mu peni myufu nze manyi kyebitegeeza nga wandika ku stories kati mwana baba wandika walimba ng'olwo then ayinamu ekirabo Clever twasemba okuba naawe nga tukukyaza wali ku Mnyenye Eggwanga Star TV ng'olina project y'ekirokole yabulira olimba olwa gospel kyekyalo kukola video ate nga tusoose ya Power Kid eya video omanye enjiri olwayo gye tubuulira si yakulokoka tuwulira abantu kulokoka saawa zino oba tewalokoka nga ekiseera kyakuyitako wagwa naye saa kyetubuulira butukuvu kati okuyimba oluyimba lw'obutukuvu ninako chorus nabakumala verse naye buli wembeera mpulira nga Mukama ngamba naye ogiyimbe egamba bweti kino nino kibagamba kyobulamu mutali Yesu temuli nino kibakakasa nti obyewebereramu obeera werimba z'obwange nabukwasa oyo mwana obwange nabukwasa oyo Yesu njimba nyo ne bayinza n'ogibba nga sinalumala kuba ebigambo ebigendamu bigambo bya butukuvu that's why it's delayed. Power Kid nga tukuta management eriwa atamanyi management agala okufuna Power Kid in terms of bookings ne social media handles bakujja management bagita batya ku mikutu gyonna wendi kati tosakinga MP Jesus ojja kufuna Power Kid yena n'ebimukwatako nekikyataddeyo obula tenkusaba yiga akadde downloadinga viewinga sharinga buli kimu ekyetaagisa ate omulimu gwammwe. Okay Clever nga tudduka olimba ono olugenda ku handles zaani Clever J YouTube oba Power Kid togamba ku handles zaani nze ebyange byonna nga bigaanyi tabikwasa Yesu kati Yesu alina handles zonna. Clever mu mbeera eno nga tunaba kuba nga nkuta budget ani ateekamu kuba nti tutambula media tour n'ebisigadde lwakuba amatugo gawulira gambye Yesu yateekamu tuli kuki wano mbagande guno mulembe kuyingira butukuvu asigadde mu bulokole talama studio yagwa naye Mukama tannampa muliro naye nga buli kimu kiri done
muliro kyotegeza kimasanyazi bampadde wana n'emiti kwegiri naye tebanaba kutuconnectinga kyobalabanga nzunga mu buli studio so okay bana Uganda mubawe firu ya kapera tubatefe kumnyenyegwa fire them ikataba kaluga nkabe kudde gwe abatemude abampalano kati baswadde je amaso kati bagakanudde ekituufu kati nze ngaludde je bwe bankoke mamidde bwe gaba maje galudde je tekuba kuswala omukwano gondaga gundese n'okupaala labondese mataala ne sipidi gyovuga ya 18 kinana ebitala bitadde nakuwa mukwano na sima gwe lelo twesanze leka twekuse ebitafu bya lavu okay thank you so much I had a clever J alongside Power Kid a brand new project akaimba kaja munyenye kwanga Star TV program Chikunda Rupi then tukwataka nayo unakolomokanga katulaga video premiere thank you so much Clever J Power Kid out of Power Kid manage